Poliisi etegeka kutwala Pastor Yiga Augustine Yiga Mbizaayo mu kkooti oluvannyuma lw'okumusuuza mu kaduukulu ka y'ennaku 2. Mbizaayo w'ekkanisa ya Revival Christian Church e Kawala yakwatiddwa ku Lwomukaaga ku bigambibwa nti yabadde asasamaza eggwanga ku bulwadde bwa coronavirus. Kino kyaddiridde akatambi akasasaanye ku mikutu gya yintaneti nga kalaga Yiga ng'agamba nti mu Uganda temuliimu coronavirus wabula nga kikozesebwa abanene mu gavumenti okubbirako ensimbi z'omuwi w'omusolo. Ku Lwokutaano Yiga yasoose kuyita lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku kkanisa ye n'ategeeza nti kalantiini eriwo kati egenda kuviirako abantu okufa n'okusinga akawuka ka coronavirus kubanga tebalina kyakulya. Yiga bwe yakwatiddwa bamusuuzizza mu kaduukulu ka poliisi ya Kampala mukadde gye yayitiddwa okukola sitaatimenti ku Lwomukaaga akawungeezi. Yiga yagambye nti ye ebbanga lyonna abadde alwala ssennyiga wabula obubonero bwonna bw'abadde ng'afuna nga ne korona tannatandika kutta bantu bwe bwo gavumenti bw'egamba nti bwe bwa korona. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyang yagambye nti Yiga bamukwatidde musango gwa kwogera bulimba ko n'okusaasaanya amawulire ag'obusagwa mu bantu. Poliisi eriko n'abantu 28 beekutte. Abasumba b'abalokole 2 n'abagobereza 26 mu bitundu bya Kampala eby'enjawulo poliisi yabakutte olw'okujembera ebiragiro bya pulezidenti eby'amakanisa obutaddamu kukola okumala ennaku 32. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango yagambye nti bakwatiddwa akakiiko k'ebitongole by'ebyokwerinda akateekeddwawo okukola ku nsonga za korona eggulo ku Sunday. Abakwatiddwa ye Pastor Immaculate Biyinzika owa Praise Jesus Worship Church e Makandwa mu Kajjansi ng'onono yakwatiddwa n'abantu abalala 2 ababadde mu kkanisa ne batwalibwa ku poliisi y'e Kajjansi. Omulala ye Pastor Moses Baker w'ekkanisa ya Altar Truth Ministries e Komamboga mu Kyanja wamu n'abagoberezi be 6. Bano bonna batwaliddwa ku poliisi ya Kira Road. Ate mu balala ne Father Chibi naye bamukutte ng'asoma mmisa. Poliisi etayizza Father Chibi ng'akulembedde mu mmisa mu ekereziya y'ekigo ky'Empigi n'emukwata n'atwalibwa ku poliisi. Bamututte bw'ayomba ng'awakanya ekya offiisa wa poliisi eyakulembeddemu okumukwata. Mu kumukwata poliisi y'Empigi yakulembeddwamu Elias Twesigye eyakedde okusalako ekigo ekyekereziya St. Joseph Catholic Church Empigi era nga Father Deogratius Chibi Katerega ye bannamukulu w'ekigo ekyo gye yasindikibwa omwaka oguwedde n'aggyibwa e Rubaga. Poliisi etayizza Father Chibi ng'akulembeddemu mmisa y'ekereziya y'ekigo ky'Empigi n'emukwata n'atwalibwa ku poliisi. Bamututte bw'ayomba ng'awakanya ekya offiisa wa poliisi eyakulembeddemu okumukwata nga mu kumukwata poliisi y'Empigi yakulembeddwa Elia Twesigye eyakedde okusalako ekigo kya ekereziya ya St. Joseph Catholic Church Empigi era nga Father Deogratius Chibi Katerega ye bwana mukulu w'ekigo ekyo gye yasindikibwa omwaka oguwedde n'aggyibwa e Rubaga. Poliisi okusalako ekereziya kino kyeddiridde okufuna amawulire nti mmisa egenda mu maaso ekikontana n'ebiragiro bya Pulezidenti Museveni bye yawa ku lw'okulwanyisa obulwadde bwa coronavirus ng'era abapoliisi bategeeza nti basanze abakrisitu abatonotono ababadde mu mmisa basembera kyokka nga beesibidde munda. Abasirikale bwe bakonyekonye ne bagaana okubaggulira olwonno ne beebulungula ekigo kyonna.
wano omu ku bakristu Susan Namaziira nga ye kansala w'ekitundu kino yavudde mu misa neegayirira Ossi Twesigye asonyiwe Faaza kyokka nga bwe yeeremye ng'amugamba okuggulawo n'amusaba amulinda amalirize misa ng'amateeka g'ekereziya bwe galagira olwo nno abasirikale ne bagumba ebweru ku nzigi zonna ezifuluma ekigo. Nga misa ewedde Faaza Kiibi yagenze ku geeti y'ekigo awabadde abasirikale ne Ossi Twesigye n'atandika okumubuuza ebibuuzo eby'okumukumu era n'agaana abadde ku luggi okumuggulira. Basoose kuwanyisiganya bigambo nga Faaza Kiibi atiisatiisa okukubira omuduumizi wa poliisi ow'oku ntiko era n'alabula poliisi okuyingiriranga ebifo bya Katonda kyokka oluvannyuma yagonze n'aggulawo era Ossi olwayingidde n'amukwata kyokka nga Faaza bw'akuba essimu ez'okumukumu. Faaza Kiibi yasoose kwewozaako nti kereziya ebadde nzigale okwewala abakristu bangi okwetaba mu misa era nti babaddemu bonna abantu ba kigo munda. Yayongeddeko nti abakristu babiri abatali ba mu kigo abeetabye mu misa eno okuli Julius Sengendo ne Barbara Nakiwala. Omu yabadde ng'asoma masomo ng'ate omulala akwata misa ku Facebook live. Abakristu nga bakulembeddwamu Ssaabakristu w'Empigi Celestino Kaweesa bagenze ku poliisi okugezaako okweyimirira Faaza Kiibi. Faaza Kiibi yakoze statement ku bibaddewo olwo nno ne bamuyingiza mu ofiisi ya Ossi okulinda ekiddako. Faaza Kiibi yayimbuddwa akawungeezi k'eggulo ku kakalu ka poliisi n'alagirwa okusigala nga yeeyanjulayo.